ate nenkwebaza mwami Alex okutunoonyayo tusobole okujja okubaako bwe tugatta eddoboozi wamu ne bannayuganda bannaffe ate obusanga obw'oluusi n'okubaako ensonga zetu clearing oba zetu tangaaza eri bannayuganda bannaffe. Njagala okwebaza mwenna buli akola kyonna ekisoboka okulanda eggwanga lyaffe tulijja mu nnyanga gye riri ku independence kuno nga bw'okyogedde saawa ya kwefumiitiriza saawa ya kukuba tooki butya bwe tutambudde ng'eggwanga biki bye tweremereddwamu ate tusaanye kukola ki okuvaayo. Ensonga ya failed leadership, failed governance, ensonga y'okweremererwa mu bukulembeze enfuga ate n'ensonga y'ekiwambansi egenda maaso zireese ebizibu zizadde ebizibu ebirala bingi ebizadde n'effuga bbi ebizadde obwannakyemalira ebizadde okukola obukulembeze bwe tuyita cult leadership mafia cults obukola obwakatonda obwabwo mu bantu abantu ne batafuna bibaagala ate ne tubonaabona ate ne tutuuka okubeera nga tetusobola nakwetuusaako ddagala tufuliisa family zaffe kulabirira infrastructure oba enguudo zaffe n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale bibonoobona ebyo n'abantu bangi ne bafa nga tebannaba kwetuuka mwotadde ne violence okubeera nga tukubagana mu kifo ky'okubeera nga tetuyambagana okubeerawo tusimba eggwanga. Weewaawo mukulu Mukaaku yaani? Lubega Samuel Walter Mukaaku ye mugabi azaalibwa omugenzi Emmanuel Matovu mukuuma kiweeweesi era nga Ssaalongo ne Naalongo Namirembe Nakawuka wano Emawokota oli atudde Gomba naye nga ndi wangabi sijja genda mukulanya okwafuukulambula Uganda ndi musajja nasomako nendaba ku lubaawo okutuuka ku universities eziwera wano n'ebweru ate ndi musajja omupatikanyi w'ebyobufuzi freedom fighter owagamba omulwanizi w'eddembe ate era nga ndi democrat omuntu alwanira demokrasiya ow'ekimmemmette n'eddembe ly'abantu n'ekitiibwa ky'obwobuntu. Mu ngeri endala oyinza okugamba nti nvuganyizaako ne mu byobufuzi nga mpe omukisa bannayuganda okufuna ku bukulembeze buli kaseera bwe beegomba okufuna ku level eya parliament ne ku level ey'obwa president. Bingi ebibadde byogerwako. Ate ndi munnankoba-Zambogo ssebo era nga nze ssente owookuna owankoba-Zambogo kyokka nga ate ndi omu ku founding group eyankoba-Zambogo. Bingi ebyogerwa era ssebo baakugobye mu kisinde kya DP block obutakanya wamwe bwavuddewa mulyoke mugobwe onooyongera okumbuulira naye ebbaluwa yateekeddwako omukono gwa Vincent Mayanja egamba nti gwe Samuel Lubega Mukaaku Mike Mabike ne mukulu Henry Lubowa mwagobeddwa mu kisinde kino olw'okwenyigira mu bikolwa kyayise actions which violate the trust ekyo nkyogedde mu luzungu. Biki bye mwenyigiddemu era lwaki mwenyigidde mu ebyo nga bannammwe tebategedde? Okusooka wadde okoze bulungi mpulidde wano mu mannya g'abantu b'oleese nga mulimu n'oyo mukulu Mayanja yatadde omukono yabagobye ku kiwandiiko oba agamba nti yatugobye oba ku lw'abalala. Naye mwami Alex ate ng'oli kojjange nsuubuga nga bwe mugambye Nakawuka Namirembe Mangalita
singa ng'osanga Ssaabasomesa ow'ekigo ky'Ennanziga eyawummula oba ekisomesa omusomesa eyawummula najja n'akugamba olwaliro n'awandiika ebbaluwa nti ngobye Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere omusomesa ng'awandiika ebbaluwa egoba Ssaabasumba agobye Ssaabasumba n'ensonga ze nga ziza n'okuba nga nnyo ate n'obaana awo Ssaabasomesa yeyawummula mu kifo mu kigo ky'Ennanziga ng'agoba mufuti ng'agoba mufuti Ssaabasomesa ng'agoba mufuti Ssaabasomesa ng'agoba mufuti oba omukulu w'oluggya lw'ekika ky'envubu mu ssiga erimu ng'ate n'obukulu bw'oluggya olwo kumpi nabwo alinga atakyabukola n'aba ng'agobye omukulu w'ekika ky'enjovu olw'okuba zonna nsolo nnene oyinza okkiwa obudde ekyo okusooka mukulu wa luggya takyakola na mirimu gye naye agobye ate mu nvubu naye agobye omukulu w'ekika anti gwe baba wayinza okuba yakozesa erinnya ly'ekika kiri ate ekyenvubu olw'ebigendererwa anti omanyi buli abantu balaba envubu n'enjovu batera okulowooza nti ebika byebimu nsolo nnene ate emwera kabbiro oba okimanyi bakuga nti neddira nvubu akabbiro njovu neddira njovu akabbiro ki oba tosobola kujjamu njawulo mu ebyo nti neddira nvubu akabbiro njovu nga tosobola kujjamu njawulo nti oli aba yeddira njovu akabbiro nvubu then oba nga tosaanidde kutuuka ku mutindo ogwo gwolaba ennaku zino gwe tulwanirira mu bukulembeze n'enkwata y'ensonga n'ekyo bwe kifaanagana eryo nno kkowe limu ate mu kkowe eryokubiri era nandisubidde mwami Alex bannayuganda kati balina ebizibu bingi ate tuyina ne agenda enkulu zetuteekwa kati okussaako omulaka n'okugobera bwe tuba tunejja we tuli naddala mu kaseera kano akatandise akokuba ak'okulonda naddala mu kaseera kano ak'okuba ak'okulonda nga twetaaga okulaba nti tufuna okulonda wakiri okusingako kwe tubadde nakwo okulaba nti tufuna abakulembeze abasinga ku ze tufuna okusobola okwejja we tuli tutegeeza ab'ensi ab'omutindo abalina okwolesebwa so si takataka nga gye tufunye naddala ate mu kulonda kuno okuwedde nga twetaaga okulaba nti ebizibu bannayuganda bye batubidde nabyo kati okuwulira olw'enneeremererwa mu nfuga n'obukulembeze owulira ekiteezi enguudo exhibitions ezabinye potholes abantu abagobwa ku mataka eddembe ly'abuntu awatali abantu bavundidde makomera ekisanja kiramba tetusobodde kubajjayo oteekwa okunoonya panasha oba ekikolo ky'eddagala ekiyinza okutuyambako naye omuntu okuzzamu oli gwe nkugambye omukulu w'oluggya ali wali omugogge naye ng'ate alina mu nvubu agoba ow'enjovu egambe kikikwewuunyisa akati awo sirowooza nti wetwandiba tugenda naye ekkowe eddala limbatenyaga okugamba mukulu Alex ate n'abantu aboogera ng'oli alina kyazze okwogerako osaananga n'okikubamu ttooki lwaki azze okukyogerako
mu kiseera ekyo yabadde akola atya yaani era embeera ze zifaanana zitya tulyoke tuziwulirize ebintu bibeka ayogera abadde akola atya yaani era embeera ze zikola ki zitya tulyoke naye mubadde mutambula naye emyaka egisukka 20 era nga mwemanyi bulungi era omuzungu agamba there is no smoke without fire lwaki mubonna mwabasatu nti okusooka kyenzikanya naawe ky'omuntu tumumanyi mwemanyi mwenna tumumanyi era abantu bangi bamumanyi naye kyembadde wali nkuleetera tumumanyi tutya okumanya omuntu kiri kimu n'okwife kati mu byobufuzi oteekwa okuba n'omutima you must have a heart larger than the cynics, the rakers, the naysayers, and the undoers. Oteekwa okuba n'omutima omunene bwe tuwogera mu Luganda omunene okusobola okubeerawo n'abo abaagala okumenya okuyuzaayoza n'okumalawo oluusi n'obulamu bw'obeera njagala kuba ekyokulabirako omanyi President Museveni oyo newandibadde tetumwagala nnyo olw'ebyo bya enneeyisa gy'atuyisizaamu naye waliwo ebintu ebimu ekisooka waliwo omusajja omu bamuyita balinga bamuyita tinyeefunze sejjusa tinyeefunze kigambibwa nti eyo mu lutalo lw'ensiko mu lugendo lw'ensiko n'okujja mu gavumenti okutuuka kumpi jjo mu kisanja kiri kigambibwa nti y'omu ku baasinga okwegeza mu violently okujjako munne ku buvunaanyizibwa n'obukulembeze mwali naye ate ekikwewunyisa nti ate y'omu ne bwe bajja mu buyinza gwe yasinga okuwe yamuwa n'emirimu nga mulimu n'ogwa chief of intelligence za naye ng'amanyi embeera gye yali akosigala ng'okajjukira era njakka kujjukiza buli kiseera tuveeyo tudde ku kintu mu bonna lwaki mwe basatu omuzungu agamba tewali muka watali ki omuyembe omuwafu oba emiti emirala gibaako ebibala yegifuna enkonyoko osuubidde omuti mugumba baguyita wala barred oguli barred taliko bibala obutajjaako bibala obusuubidde okubaako enkonyogo ne Jesus yagwogerako yagamba nti ogwo muguleke ekibonerezo kyagwo ekisinga kukazibwa kukala ogusaanawo kakati kankuzeeyo nga bonzira ogirabira ku ki bagamba nga bonzira ogirabira ku biwundu toyinza kujjanga kati bogamba nga oli wali noga nti bannange mulaba nawangula olutalo naye nga engabo yo abaganda bo bamanyi bulungi ng'engabo yo tekuliiko wadde akasaze tekuliiko wadde noganga nawangula olutalo awo kiba kyali kirala nga walannama bulannami n'otuula wali kakati mu kiseera kino gwe tonnaba kumanya naye ate Alex omanyi nnyo ebintu bino tomanyi nti okulangirira kwe twakoze wali ku kitebe National Campaign Office ya mwetumiikiriza kale kati katugambe tutwetumiikiriza katugambe nakyo katukikirize naye tokimanyi nti kwasitudde buli abadde alowooza nti kino nyinza okukirinya ku nfeete n'alabanga eriyo ennume eyinza okusituka nga tejja kusibwa wansi tokimanyi nti ekyo kyetwalangiridde kyatuuka ne bwe twagenda e Masaka kyatuuka noga bw'owagenze e Masaka n'olyayo emmere oba n'onywayo amazzi tokimanyi kino kyazzeewo oluvannyuma ekyokulagira kyazzeewo oluvannyuma ebbaluwa zino zawandiikibwa mu Septemba ezibagoba ekyokulangirira kyoyogerako kyazzeewo oluvannyuma kiddemu abantu bakiwulire bulungi
Ampuliriza dekatire abantu bakiwulira bulungi. Ebbaluwa zino ezibagoba zawandiikibwa nga 25 mwezi ogw'omwenda. Bino byonna ebyokulangirira bukodyo bwammwe. Kale katugambe nti si ffojjale wa NASA. Nnaku z'omwezi oyogera bwe ziba ntuufu. Lwaki olwaliro ntuuzizza wano? Ye lwaki kyafulumye ku mawulire jjo? 25 ogw'omwenda olwaliro mmeka? Omwezi mulamba. Ampuliriza edakiika ziri 24 ezakayita ku ssaawa 4 tuli ku program palamenti yaffe gine mukulu Lubega Mukaaku nsuubira mukulu Vincent Mayanja eyagobye ono Lubega Mukaaku yagobeddwa ne Honorable Mpindi Bumali amaze okutuuka. Honorable Mpindi Bumali agenda okutuukazaako DP block kiri mateeka tekiri mateeka Ffe gisembera ku mondo zina DP block kiri mateeka tekiri mateeka. DP block kisinde kyabo abooluganda mu mazima n'obwenkanya olidde abakkiriza okuddingana awamu tukolere wamu kusinga okukola nga tuli ssekinnoomu. Ate nno bino bizze nnyo ebbanga lyonna era nja kwongera okukugaziriza bw'onooba ompadde akadde kisinde si kiwandiise mateeka nga UNLF bwe yali nga NRA bwe yali paka lwe yafuna obuyinza nga RPF bwe yali paka lwe yafuna obuyinza tujja kugataka n'abalala TDA n'ebirala tekiri mateeka. simanyi kyotegeeza kikyaliwo tekikyaliwo kyo kikola. Honorable Mpindi buza kwatuuliriza. Abalungi abatuuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Netonda okukeerewa naye kajja mukantawaanyizaamu. Sebo ndi musanyufu okubeera wano. Njagala okusaasira bannaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo. Ate nsanyukireko wamu n'abo abafunye amasanyu ag'enjawulo. Ewaffe eyo Makerere firireyo batuuza abatongole ba Ssaabasajja Kabaka. Era oluva wano Sebo njagala kugenda kwetaba ku mukolo ogwo kubanga gwaffe gutukwatako. Kituufu nnyo. Wewa Honorable Mpindi wiiki etambudde etya? Wiiki alhamdulillah tebaddeemu nnyo bizibu. Mpozi njagala kuyozaayoza bannayuganda okutuuka ku meefuga gaffe gabadde amayitirivu obulungi n'obukodyo obw'enjawulo amagye gaffe bwe bwalwesezza. Na bonna abaabaddeyo mu ssanyu ery'ekitalo mwebale kubanga eggwanga lyaffe lino tulina okujjukira ebyo bye tuyiseemu n'okujaguza ameefuga kubanga bingi bye tutuuseeko oluvannyuma lw'okuva mu bufuzi obwo obw'amatwale bamusibira mu bbwa ne twetuuka ku leve yaffe yeesalirawo n'olaba n'ebyo ebigenda mu maaso nga byensanze wano muganda wange Mukaaku ayogerako. Byonna byajja lwa bwetwaze bwe twafuna okulaba nti n'ebibiina by'obufuzi n'oli ayima eri naye n'aboggola noono n'aboggola gy'ali obuyinza bwe twafuna oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze. Tuyaza gye tuyaze gampuliriza tuli ku program palamenti yaffe. Ndine Honorable Mpindi Bumali, ndine mukulu Lubega Mukaaku. Tuluzidde tusoose ku nsonga eno eri ku DP block. Ensonga eno ereetedde nnyo abawagizi b'ekibiina kya DP naddala abakkiriza mu kiseera kino ekya DP block okwogera ebigambo ebisongovu. Obuzibu obuli mu DP block ampuliriza si gye busoose. Tebusooseeyo gye buvuddeko mu FDC nayo twalabye nga waliyo obuzibu bwe bumu nga abamemba b'ekibiina ekyo abamu balumiriza bannaabwe okufuna ssente mu makubo agatali matuufu agatali malambulukufu bulungi era ekyaviiriddeko abawagizi ba FDC n'abakulembeze ba FDC nga bakulembeddwamu Dr. Kiza Besigye ne Lord Mayor Salongeria Serukwago okusalawo okukola ekiwayo ekyabwe e Katonga okukakana nga basazeewo bakole ekibiina ekijja era enteekateeka z'ekibiina ekyo zigenda mu maaso. Mu UPC nayo obuzibu obuli mu DP block mu kisinde kino bwaliyo. Ekyaviirako abakulembeze b'ekibiina kino Peter Walubiri ne banne n'omugenzi Bosa okuwakanya obukulembeze
wa James Akena era nga bigambibwa nti waliwo enkolagana yali egendeddwamu mu kiwayi kya omukulu Akena nga bakolagana bulungi ne gavumenti ya NRM mu DP nayo twakiraba gye buvuddeko nga Norbert Mao bamulumiriza okubeera mu bed oba okuba nga akolagana bulungi n'ekibiina kya NRM okukakana nga tulabye endagaano yakolebwa wakati wa DP ne NRM era minisita Mao olwagira n'alondebwa kuba minisita w'ebyamateeka. Bingi ebiriwo olwaleero ndi ne mukulu Lubega Mukaaku bakunenya nkomyewo gy'olisebo banno bakunenya wakukuse ne mukola bye mwakoze ne mufuna kye mwafunye nga mukozesa ekisinde kyabwe nga bo tebamanyi era ne mukozesa n'abamu ku mannya gaabwe gye mwatutte proposal nga bo tebamanyi bye mwajjeeyo babitegedde luvannyuma okkiriziganya nakyo okuba of course nedda ekisooka Alex ate gwe oli munnamawulire njagala obeere wa mutindo sikulwange ekigaali ky'omutindo kikuleka kubanga ye kati mukulu Mpindi ali wano njogedde ebiri mu kalwa wano ennaku zino ne bw'aba nga ali mu NRM yeeraze nti tateekwa kulekebwa oba mulembe gwa mutindo akati gwe naawe ezo claims ezireeteddwa ku mannya gammwe zisaba oddemu ati obadde omukisa okuddamu ate oyagala gwoba okinziriramu kakati mbadde nkugamba nti tolekebwa ekisiira ky'omutindo naye manyi tekisobola kuleka Alex nsuubugako jange gwe manyi bw'ogendako ebutabika wali oyinza okusanga omwana muwala oba omwana mulenzi oba omusajja mukulu n'akuga nti Mpindi gwe nkulaba si gwe pulezidenti yakubye abantu tewatudde wali ennamuwongo n'okuba abantu naye nga Mpindi musajja watutannaba naye bw'omuwulira ng'ayogedde bw'ati tolanduka kubanga omanyi nti waliwo ekintu kye bayita obulemu omuntu we waaba afunye mu kusengejja n'okuleeta ebirowoozo bye akati gwate bw'olanduka ate gwate bayinza oga nti gwate osinzeewo owulidde akati ogambye ebbaluwa gyogadi bagiwandika mwezi guli oba myezi giri sibogambye ekyokubiri oli agambye twakukuta gye twakukutira waali ate kitwawula bulungi nnyo nebiri byogambye ebiri mu FDC ebiri mu UPC n'ebiri awalala gye twakukutira waali n'oyo agamba nti twatwala proposal agikuleetere mu maaso proposal eyo gye twatwala agikuleetere kubanga asobodde okuwandiika ebbaluwa ne proposal yagirabye gye twatwala agikuleetere mu maaso nti proposal yiino era twatuula giri amanyi kubanga mpulidde twagira amanya g'abantu tugatwalayo twatuula mu Kisaka ne batuwa mandate tugende tubakiikirire ebyo gye bagamba tubakiikirire kubanga biri bye tudde waliwo abamu era engagi be batwala proposal gundi yajja ewange mbadde muyamba bwenti oba nenkola bwenti bali ne Ssente notes bazirina ne bagamba nti ekisawo oli yakireeta wano ne mwalimu bwezi n'ezimu twaziraba nze njagala obujulizi obwo bwonna bukole ki bujje naye mwami Alex njagala kutegeeze naye tuwasaana kutumalira biseera mu mwezi gwokusatu nali wano n'ettiimu y'abazungu abamu nga bava mu Middle East abalala bava Bungereza n'abalala bava mu Amerika ku ttiimu eyo ne bakulembeze bannange abamanyi ne mu bibiina ebirala bamanyi gamba nga mwami Kabuleete yampa mmotoka okubatambuza gamba
nga mwami Asmani Basali eyantwala nembalambuza precincts za parliament n'okusisinkana abamu ku bakulembeze mu parliament. Gamba nga the right honorable Mpuuga eyabawa ku dina munaku musanvu ze bamala wano. Gamba nga abakulembeze bannaffe abajeema abamu be basisinkana. Abo si baffe ba people abo be bangwe. Gamba nga mukulubirirwa ambassador Birigwa eyali receiving a home in a special project yali ayaga. Some businessmen also met them. Waleta mukitiki nabatwala ejinja mu lukuŋŋaana olwali muba local authority mayors and chairmen olwa love mwami Serunjoji owedde yomu oweka wempe mwami Nakumusana nabalala they received us. Owulidde abazungu abo bwemba nkolagana nabo na guno omutwe gwolaba guno olowooza mulimu buwunga. Ekyokubiri mpulidde nga bagamba nti tosobola nze neesimbawo kuba president. I mobilized the resources the world over. Nakunga resources the world over. Abamu ku abo abawandiise ebyo bakimanyi nti ne ssente za delegates conference eya DP enambole Mukaaku nze nazijja e Westminster Foundation. Buuza Dr. Kiza Besigye muzeeyi mulwanya muli Katikkiro waffe yawummula nalinnya naye nnyonyi mu campaign nga ndi kuba president nengende Westminster netufuna ne ssente za office yali wano gye twayitanga talese £600,000. Abo kwabo abawandiise ebyo wabeewo mwakuŋŋambira nga tukyali ba UID nze ne mwami Mabike ffe twawandiika nga ne DP terina resources ezo ne tuwandiikira Labour Party ne tuwandiikira ebibiina ebirala ne tufuna ssente zitwafuna omwaba ne project ya microscope abamu kwabo abawandiise ebyo mwe baali bakolera nga kuno okuyimirawo kwe bayimira. Mwami gundi nze bwe nninnya ennyonyi nga ngirinnye wali ondabyeko nga mpisa akabbo nti gundi ansasulire naye okimanyi nti nninnya ennyonyi oluusi n'okusinga bamemba ba parliament. Mwami gundi bw'oba olinnye ennyonyi gy'oba olinnye osasula ssente nga ziva mu ndeeba siringi 5 okutuuka mu tawuni oba osasula $. Ate bw'omala okumanya di project wandibadde ombuuza n'ebintu bino wano. So njagala kugamba teri agenda kutuzza amabega ku nsonga y'okweteekerateekera okulonda n'ensonga y'okulaba nti twaŋŋanga okusoomooza okuzze mu kulonda okwenjawulo n'okulaba nti tuzzaawo obukulembeze obw'omutindo obw'okwolesebwa n'okulaba nti tukola ebyo abalabi batakolangako mu people power yokka. Mukaaku nali musaale kaabe mwami Kyagulanyi can testify ndine n'obuyambi obwasooka mu people power Mukaaku nze omu kuyaconnectinga so ne reunion zize nnyini ampuliriza mukulu Mayanja atuuse sebo buza kwatuuliriza abatuuliriza abawuliriza ba CBS neesiimye okuba ku radio y'obujjajja neneebaza abagipulira okuba nti no bulijjo batuwa omwaganya ne tukubaganya ebirowoozo ate ne batulambika ku ngeri ez'enjawulo bwe tulina okutambula. Nsanyuse nnyo okubeera wano Alex. Tuludde okubeera ffenna netusasokulaba naye nsanyuse osanze program yatandise bansonyiire eddala okutuuka leeti nenvudde walako kale Honorable Mpindi wali tulina mukulu Mukaaku osanze mukulu Mukaaku annyonnyola gwe eyawandise ebbaluwa emugoba kiki kyonenya Mukaaku kye akoze ne banne. Ekisooka saawandiise ebbaluwa egoba Mukaaku wabule muyimiriza era ne Mukaaku akimanyi ti Vincent Mayanja tayinza kuva wonna waavudde n'awandiika ebbaluwa eyo nga tewali bamugambye kugiwandiika. Vincent
nze sikola byange bulijjo ndi team prayer naye ebbaluwa eyo waliwo olukiiko olwalimu abantu abakulu ne Mukaaku bamanyi nga bamaze ngambye ne Mukaaku bamanyi nti bwe baatuula bansaba nti wandiikira abantu bano obagaye nti okusinza ku bujulizi bwe tufunye bwe twakafunawo basooke badde bali ng'owandike mu kitiiki ng'oyo yali akulira olukiiko olwo enkiiko zaffe oyo amanyi bwe tukola enkiiko zo temulimu ani ffenna twenkana ezammwe naani mukulu Mukaaku nkusanze oyo zibaze ffenna twenkana dipi block bwe yali etandika nga tugezaako okukola ekisinde ekyo Vincent Mayanja yakiyalinganga enkiiko ezagitandika naye nawulideko ayogera nti no ate Vincent Mayanja yaani ebyo nno si bikulu kubanga buli bwe mubeera mu mbeera bweti omuntu atandika okwekwata ku kino n'akwata ku kiri n'akwata ku kiri era Mukaaku agambye Ssaabakristo agoba atya mufuti well kisinziira naye mu mbeera zaffe genda basi olukiiko lwe twalimu lwatuulira essaawa eziwera ne tuwa buli omu assignment nze ne bampa okuwandika amabaluwa ago ne bawa abakulembeze abalala bagende bamiitinge bannaffe abo abasatu omuli ne mukulu Mukaaku ajjukira bw'aba anaayogera wano nti Vincent Mayanja amukubira emirundi egiwera naye nga njagala kwogera naye nga sinawandika bbaluwa eyo namukubira n'emirundi mingi ng'akwata ntakwata nga tegeera nti waliwo kye babuulirizaako bwe nakuba amasimu nga tagakwata nakwata essimu endala nenkubira mukulu Mukaaku essimu yavuga omulundi ogwo etali yange n'agikwata bwe yawulira eddoboozi lyange mukulu Mukaaku naga oba essimu eno ebadde ki nga siwulira n'aginyiga betto nevaako naguno guliko siddangamu kwogera naye mukulu Mukaaku njagala ajjukire omukulu omu kwabo yamunoonya n'amutuukako bw'amutuukako n'ayingira mu mmotoka ye oba basinkana wano ne batambula kasita omukulu yamubuuza nti n'omanyi ekindeese tulina lipooti bweti ne bweti twagala twogere tumanyi kyekyagenda mu maaso mukulu Mukaaku yaline byagendako nga binaga nti tujja kwogera ne kuba kati sina budde bwe yava mu mmotoka eyo yadduka buduswe n'omukulu oyo teyaddamu kumula kakati engeri gye babadde bahandolinze ensonga eno nga teraga muntu ali innocent kyekisooka naye nsonga ki oba eyo munambuuzaayo oluvannyuma era twagitegeera tutya njagala ogyogereko eyo tulyoke tugenda mu bulambuzi tuli bwe tuti tuba tuli awo waliwo omuntu agamba nti yabatwala ew'omukulembeze w'eggwanga najja gye tuli lwaki ajja gye tuli oli yajja n'abagamba najja wuliriza nno njija bw'ajja gye tuli naga nti yali ajja kutwakyuzinga ngaffe kubanga yamanya nti bano bagende ku lwa DP block naye ng'amanyi nti naffe tuli baki ba DP block be yakolagana nabo bw'agendayo okwogera nabo ne bamwejjako ne bamuvuma bagenda omukulembeze n'atuga nti natandika otubuya nti bannaayo nabakolera omulimu ne tugenda ew'omukulembeze w'eggwanga ne bakkiriziganya banegotiatinga nga baagala obuwumbi 19 basobole okukola emirimu gye baali inokola
omukulembeze w'eggwanga n'abusala ne butuuka ku buwumbi 8 mu obukadde 2 n'abawa ku lwa Meeyi nga 23 omwaka guno ne babawaako obuwumbi 3 mu obukadde 8 ogambye omukulembeze yazisala okuva 19 n'azifuula 8 olwo oli abanyumiza ng'atugamba n'agamba nti naye bwe baziggyeeyo nze saaliwo ne baziggyeyo nga 23 Meeyi bajja ne baŋŋamba nti baggyeyo obuwumbi 2 ne bampa miliyoni 2 bwe ngenda okubuuliriza n'enkola background check nga babawadde obuwumbi 3 mu obukadde 8 n'enzirayo ne balumba ne mbaga nti bane mumpe 2 byange kuba twakkiriziganya miliyoni 4 mwe tutegeerera ne tugana yono byayogera bituufu nga mwe mubikakasa nga tubikakasa ne tukola background check kazio bakavuna Satu munana tano. Uweza nokuba kunoti satu emu 285 285. Umeme powering Uganda. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitabola byolunda ne bwoba olunda nkoko oba mbizi oba kiki Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwala ne bifuna ennyama yeegasanga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 atoba ne bwoba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Palamenti yaffe etutesese ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Apuriza dakika ziri yana mwendeza kaita kusawa 4 tuli ku program Parliament yaffe tuli ku 88 katonyeza 8 cha basafama ndi muweleza wa janjola na
naye bannayuganda ekipya kikino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esokedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangala emyaka 45 bweddu balina offer eri amasomero amalwaliro banka ebitongole ebirala nga bwoba weetaaza amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase baga kufunira ku bbeeyi entono balina ne kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi ekya colored mu nzikiza bakuwa sola matala 4 ku mitwalo 9 sola okuli TV ku mitwalo 75 n'olwekyo beeyune one biru z'amasannyalaze. Look Solar Power basanga Masaka mu kibuga kya Masaka ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road room 07 Kampala basanga wano ku Lubaga Road ku G1 Hotel era boboyaga kumanya bisingawo bafunire ku namba y'essimu 0758 Enamba y'essimu 0758151914 banka ya DFCU egenda maaso okujjukiza nti gyekwateko bw'oba oyagala okufuna obuyambi bwonna okusobole okukola business bwe Ssente banka eno erina amatabi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eri mu kujaguza emyaka 6 bwekyanga etandikawo n'olwekyo genda ku ttabi lya DFC erikuli okumpi ofune Ssente osobole kumanya boyinza okukulaakulana nkujjukiza nti banka eno ekolera wansi w'amateeka ga banka ya Uganda enkulu Munnayuganda kwajulira Zaga Computers Uganda bakutuusiza computers ennungi mu buli kika wamu ne laptops CPU TVs printers ne buli kanonda yenna agendera ku computer baguza sekinoomu ebitongole amakampuni amasomero omunabayizi mu bika byonna eby'omutindo ogwa waggulu era balina n'enkola ey'okuwanyisa nga bw'oba olina kompyuta ekaddiye ogitwalayo n'oyongerayo akasente akatono ne bakukyusizaamu. Zaga Computers basangibwa ku Kabaka Kintu House omwali ogusooka dduuka namba C03 maaso ga King Fahad ku Kampala Road. Enamba y'essimu bagituwadde eri 0700-968-09 gy'oba okubako okumanya ebisingawo naye bw'oba osobola obafunira ku social media platform zaabwe ez'enjawulo. Mbanjulira Jona Hotel esangibwa Ishaka kizinda maaso ga Shell petrol station. Balina obuweereza bwa hotel bonna omuli emmere ennungi rooms ez'omutindo ebbaala gardens eziri ku rooftop ate n'ebirala bingi ebyokuwummuzaamu gwe wenna olina plan egenda Bushenyi Ishaka Kasese n'awalala betanire bakola ne ku interior yenna olina ennyumba naye nga oyagala okukola interior basobola okumutuusaako balina n'ebitanda mu design za China mu miti egy'enjawulo ejja wano nga mahogany atali musiige langi wamu ne mosquito nets mu design zo. Jona Hotel bajja gikuwa egyebika ebyenjawulo ebintu byabwe biriko garanti nga te bbeeyi nnungi. Oba oli Kampala kubira director Jona ku namba eno y'essimu 07055595 namba y'essimu eri 07055595 era erina ku WhatsApp ate bw'oba oli mu bitundu ebirala namba y'essimu gy'oba okusobola okubatuukako eri 0786735553 dakiika mpuliriza ziri 5 zagayita ku ssaawa 4 tuli mu program parliament yaffe. Mukulu Mayanja komyewo gy'oli lukiiko oli amaze obbabuulira kakati bwajja naffe ne twewuunya ebintu byatugamba tugamba n'atubuulira ebintu bingi by the way ng'alina obukakafu nga tetuyinza kumukkiririzaawo tugamba kino kivudde ku ki ate olw'okuba nti yali azze nga ffe atuvunaana tituganye omusasula ssente ze tugamba kino nno tulina okukikola ki okyetegereza naye nga bw'okyetegereza ng'olina okuteekawo ebintu ebiwera bano be boogerako beeyisa batya ne tutandika okukola lifestyle audit enneeyisa yaabwe yes ey'emabega bwe yakakati ey'emabega ne tugirireetinga n'eyakakati tuba tukyalimu ekyo waliwo omuntu n'akuba olw'oki kyemunoonya mu kino nga twagala kumanya ono byayogera bituufu embeera zaabwe zakyuseemu tugenda okufuna gundi nga bagamba in fact twakubirako omukulu Mukaaku n'agamba nti no nti ali mawokota
twali mu lukiiko lwali naku Africana ne tukubira Mukaaku n'atugamba ali Mawokota ennyumba y'omukadde yali eyonoonese nga gyagezaako tuga no problem naye tugenda okufuna information nga lwatukubira okuva ekituntu nti waliwo ebintu ebyagulitwa olwo tutandise bataddewo abantu batandika okubuuliriza kiki ekigenda mu maaso omuntu n'akuba kuva kyetuntu Mawokota nga liwo ebyaguliddwayo ngani yabiguze nti gundi sijja genda mu kati because ebyo byakakiiko ne tuwulira nti eka yabwe tugendemu eka yabwe ebyokuzimba waliwo ettaka eryaguliddwa ekituntu ngeyaliguze Mukaaku anti yatugambye mungu okusatu alina abazungu wano genda maaso tewali mutawaana then tugenda okulaba nga abantu bano tebakyajja gye tuli naye life gye tubamanyiddemu obadde kyatunyonyola muba mumaze ekituntu nga waliwo akubira omulala eka yabwe nga naye waliwo ekyaguliddwa waliwo enjo eyaguliddwa eka yabwe nga naye kino kijja kitya nga tuli mu lifestyle audit tugenda okulaba nga yali atambulanga nze Vincent Mayanja basikyalina mmotoka ng'ali mu Land Cruise motoka wagiteekawo sikyalina wagiteekawa tugenda mu campaign tugende maaso neva olumuwulira nti omuntu abadde atambuza bodaboda ali mu mmotoka ate ogwo musango si musango n'akatono kiki ekigenda maaso kaka netuddamu netuyita olumuli ku muntu omu bonna nabo n'abalala nga tubalaba nga waliwo ebikyuse embeera zaabwe ng'embeera zikyuse abadde agula ku dduuka ery'okukyalo ng'ajja mu tawuni eno ekyo kirala naye nga tulaba nti bye bakola tebiri mu mbeera ze tubaddemu ne tuddamu ne tuyita omuntu ne tumugamba tuwe details n'alyoka atandika otuwa details nagambye bwe twali mu meeting twalimu nze n'omukulu n'abantu abo basatu ne bakola proposal yaabwe nejja ku mmeeza ne bagamba balina ba principles 5 baliko omuwendo gwe balina okubasasula aba deep block nga bataddeyo amanya g'abantu ne bagamba waliwo abantu abalala 30 ba prominent members be balina okusasulwa millions 5 buli omu then wabeerawo ssente endala mbuza kukola saako wano mu Central ne mu Busoga byonna najja n'alyoka bituteera bagamba ssente zo zaaki abagenda zikozesa ki Alex waliwo ebintu byensuubira ntino nti tebinnatuuka kujja discussingibwa ate watuukidde ku mireere byogere nze sinatuukayo nawandise ebbaluwa gye bakuwandikira yogera okolanga byokola ku mujamuzi nenampijja ebinalida kituukako waawa kikola n'omwayiriza n'okutuuka olwaleero byogere wano Mayanja gwina omukisa matufondekera bwe tuwulira ebintu ebyo ne tuddamu ne tunoonya abantu bano abasatu nga tewali ajja omukulu omu n'aga nti omanyi nze okwe-insulatinga ngenda ku recordinga audio buli omungi muweereze era abana abakugambye amazima bagifuna si kuva gyendi wabula kuva mu mukulu mulala era wa DP block mukulu ki mwogere kandi mayanja igenda maaso ate nze siri ku level n'abaweereza audio ng'ebagamba mwakoze kino tubanoonyeza mukola bino naye muganya okujja gye tuli bye mukola tetubiriimu agibaweereza
nga August around August 15th or 14th ne bangamba nti wandiika na wandika ebbaluwa eyo ne njiba wanga draft bagiitemu bali bwe njiwandiika ne bangamba lindako okugiweereza kubanga twagala tubawe fair hearing. Twebuuza ku bantu bangi kubanga kino kigenda kuleeta obuzibu nesigala nayo bwe bagenda okulaba nga bigenze ku street buli wamu babyogerako ne bangamba Vincent wajeema ebbaluwa wagaana okugiweereza ne mbaga nti saagaana ne bangamba nti waliwo omutendera guno na guno gwe ogwali gulina okuyitiribwamu. Unfortunately tebanziriranga oluvannyuma ne batuuza oluki ne banga issuing ebbaluwa nengiissuinga nengibaweereza abakulu buli omu ku WhatsApp ye. Lubega Mukaaku wagifuna ebbaluwa wagifuna mwami Lubega Mbagani nagiweereza buli omu WhatsApp zaabwe nenkita nagenda okuwulira ebbaluwa etuuse mu mawulire. How it went there I sincerely do not know. Naye ebbaluwa eriko omutwe ogugamba that it is confidential. Naye nze siivanga waago bano bakutte ennyondo bakuba TV kubanga eranze ekintu ne bamanyi wagundi gyeva ate bamanyi amateeka agatufuga ffenna gano twagateekawo nga twakatandika UID. Mukulu Lubega twali naye nga tugoba pulezidenti waffe eyasooka lwa bintu ebifaanananga bino naye n'akola ekintu kyekimu n'agezaako okulwana nga bano bwe balwana kati Mwami Joseph Luzige naye twagaana nga kye twetaaga kwe kupreservinga cause y'Abannayuganda. Nakati kye tubagamba nti bannange tubeegayirira mu respecting cause y'Abannayuganda, muzeeyo ssente z'ekibi, mwetondere Bannayuganda, tutambule tugende mu maaso. Ampuliriza Kazijja Obubaka buno ku Morning Honorable Mpindi Bumala. CBS FM. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays fefe kabalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano, amategula, max pans, olumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Sunday no mu program yaffe gyenvudde tukuleetedde munnaluweero Reverend Kyakulagira Kizito Samwiri eyasiyaguka eggenda okuva emukono okugenda eruweero ku bigere okutaasa famire ye eyali egenda okusaanyizibwawo amagye ga General Idi Amin Dada era n'alwanagana nabo okulaba nga tebabatuusaako bulabe. Tosubwa Reverend Kyakulagira Kizito Samuel ng'atunyumizaamu obulamu bwe okuva ng'akyali muto, enjiri gy'abuulidde ekyusiza emyoyo gy'abantu okubazza eri Mukama n'ebirala bingi mu program gyenvudde ku Sunday eno ku 88 katonyeze munana ey'obujjajja okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro ng'ali ne musajja wa Kabaka Birimu y'amatovu. Katonda wange Grace wabuuka dda mwana gw'eddo kati nze ndi biwanvu emyaka 2 kati ndi Dubai. Wakola otya okufuna omulimu ebweru? Nze bikampuni by'abafere nga binsibye dokasi watamanyi nti gavumenti abakozi yabaterawo endagaano wakati w'ensi 3 omuli Kingdom of Saudi Arabia, Hashmet Kingdom of Jordan ne United Arab Emirates. Government eyitira Ministry of Gender, Labor and Social Development yekanya ate neerondoola kampuni zonna ezitwala abantu
kukola wabweru neetaaga okulinnya ebbaati. Linnya ebbaati ogenda okikube ng'oli ku shuwa. Weewala agafere kakasiza ddala era okukwatagana ne kampuni ekakasibwa Ministry of Gender, Labour and Social Development. Kyalira www.eemis.mglsd.go.ug okukebera kampuni z'abakozi ezirina layisinsi oba tuukirira Ministry of Gender, Labour and Social Development oba omukungu w'abakozi mu disitulikiti yo. Bassebo ne bannyabo mu nsonyiweko okusinziira ku ndowooza yo ddi lw'olina okunaaba mu ngalo. Inze ng'abantu tebannayingira woteeri yange mbakubiriza okunaaba mu ngalo ne sabbuuni ku mulyango okutangira buli omu kyatteeka balina okukozesa sabbuuni kuba kye kibayisaawo. Nga nvudde manju naaba mu ngalo zange omusomesa wange yaŋŋamba kitowuka. Kyokka omwana ono ozannyira mu mboozi z'abantu abakulu wammaazi naaba mu ngalo zange nga mmaze okulongoosa omwana ng'akoze obubi era ne wemba nga ŋŋenda omuwa ekyokulya. Bwe nzinaaba naawe n'ozinaaba kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008. Ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuva ku 0753563772. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. 88 katonyeze 8 zibi. Palamenti yaffe etutesesa ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. tuyanze nga pulezidenti kikazere mukagiza kaita ku ssaawa 5 mukulu Mayanja nga sinagenda wa honorable Mpindi ne wa mukulu Rubik mukulu lifestyle audit poloti zagulibwa ebizimbe biguliddwa abadde n'abazungu yabaleeta mwezi ogwokusatu n'abalambuza ngayambibwako n'abasumani basanga n'abalala ekyo gwe tekikuwa ekifaananyi nti oba yafuna kapasite ekola ebyo. Mwami Alex Nsubuga mu Uganda bw'oba okola transaction ennene yenkana bwetyo ebeerako omukululo tekikyasoboka kugikola n'omala gagikola. Nchallenge nga mwami Lubega akulage weyakolera transaction yenyo n'abazungu naye twawulirako yasooka n'atugamba nti alina abantu bali Middle East n'atugamba nti alina abantu bali Nairobi kati akugamba nti alina bazungu simanyi ku bonna baani bajja namuwuliddeko bali ku mukolo ogumu birina bibagambirawo birina bibagambira n'agamba mwe bamayanja n'agamba nti aina omukyala ali Bungereza era aina n'omwana ali Germany. Kakati ebyo saagala biyingiramu kubanga ebusigwa emulimu gwange naye nze kye bampadde is communicate to them nti bye mwakoze tebiri mu nnono za byabufuzi bye tukola era mujje mutuyambe mu kubuuliriza lwakuba bino byazze mawulire era ojjukira abantu bonna abankubidde nga mulimu ne bannamawulire abawano mbadde simbadde saagala kwogera nga ngezaako okuprolonging ekintu kino nga sijja ne bwe kyavuddeyo then ne balyoka bajja kaka ekira no kamaliriza na kino mwami Alex bwe kiba nti no kyavudde mbazungu njagala kugamba mukulu Lubega nti nga tukola investigations ezakajjawo waliwo lwe baali mu banki emu mu banking hall emu e Makerere University ne bateeka essente nnyingi ku meeza ne bazigaba n'abantu basatu zaali z'abazungu abo ajja tuwulira naye bwana bayagala footage kyeri
mukulu Katonda yeebazibwe, Katonda mulungi. Ekiseera kituuka omuntu neyeyanika yekka. Oba ne bamwanika naye bwe bamwanika yeba effort y'abali naye tosobola kuba mirundi gyonna ne baba abantu bakoze eki bakutte. Okusookera ddala mbiwulidde naye kikyenkoze wano nga nakawulira statement esoose. Kikyenkoze wano kibuulire olujjudde lwa public oluli eri ku ssimu. Kikyenkoze zisaagala kuwulira kumumanyi kyenkoze. Kinyonyole. Bwe nakinyonyola abantu bajja kulowooza nti kubadde kwetegeka. Ne mwami Mpindi, kale mwami Mpindi ye kakyogere kyenkoze. Nedda mpa obudde bwange kubanga zino allegations zoonoona linnya kitiibwa na struggle yaffe. Naye njagala kale tozibiikiriza mwami Alex bwe natambula bulungi. Kikyenkoze first. Answer one. Oyo JS munolaga ati tofunaako kusimu. Webale nnyo. Simu yino giddemu ogikebere. Mulimu Vincent Mayanja mirundi 2. Okebere call history. Technology talimba. Onyonyole ensi. Esimu gye wakwata bagamba towulira. Onyonyole ensi. Ati ogikuba era ekulaga nti eno yabadde bisimu. Eno tebagirisiivinze. Yogera amazima eri ensi. Gwe mwami Alex togere ku mimi. Nedda yogera amazima ku kino. Yogera amazima ku kino. Okujjako ng'oli bias. Mwami Mpindi nkulaze essimu. Yogera amazima ku simu. Essimu wange tofunanga essimu. Mukaaku. Nze mbadde simayinja anaaleeta eby'essimu. Agaya kuba amasimu ekyo kitono ku njagala kutegeeza nsi. I have never received his calls. Now okirabye wano akyogedde naze simayinja agenda nakujja ate simu eziri ku Google zigaana okwewandiika. Mwami Alex yogera ng'omunamawulire amanyi kino. Ekyo kimu njagadde kijjayo wano mu public wadde nsuubi gweyagala okuyambako. Ekyokubiri kikino mukulu Vincent Mayanja ono atudde wano akugambye nti bwawandiika ebbaluwa yagiteeka simanyi luddawa naye nga ye mwami Alex era nga ngenda okuddamu ebintu njagala obuulira abantu ebbaluwa eyo wagifuna otya? Ebbaluwa eyo wagifuna otya? Njagala obuulira abantu amazima tuli wano kujjayo mazima. Ebbaluwa ya mwami Vincent Mayanja gy'olaze wano negyetusanze wagifuna otya? Sources mu mawulire tuyire democratic sources. Ate kanyiwandiika waali. Nze bwe nagifuna ekyo kirala. Ekyo nakyo kivuddeko. Naye eriabo n'amawulire abalala bangi abagamba Mayanja atuleetedde wano ebbaluwa. Mayanja atumye abantu batuleetedde wano ebbaluwa. Kakati njagala nsoosawo tutegeere the consummate intelligence liar he is. The consummate intelligence liar he is. Naye nga sinabagenda walala Mayanja ajja kubuulira. Saagala mubuuza wano kubanga tebiyinza okudda mu gundi. Naye kanze kakiteekewo. Mayanja oli journalist. Toli? Munamuwulira. Ekyo kiddamu kitabiri. Mukulu kiriza mpe abantu okusinziira nziremu nga bwenjagala. Abantu batujajinge. Anti the interest of time. Abantu batujajinge. Okay. Kubati kakati ninga ata agira nawe mu kifo kyoli. Njagala abantu baje journalist. Mayanja njagala awe report bulungi. Bwe yalina cover job ye eya okuganja akolera olupapula lw'Obufalansa. Media y'Obufalansa. Akubulire bwe yawinding up. Ne bwe yajjanga e Nairobi gyagala gye yafuniranga ssente mu biseera bye twaliyo ne mwami Ovaristo Nyanzi. Lwaki yagenda ku Uganda Embassy okumusasula? Lwaki tawadde ku report yeyo? Namba 2. Mwami Alex njagala ondeke
Njagalondeke tuteeke okujjako nga toyagadde kudda mu bibuuzo mbadde nkusaba ye background gyenkuwa bwe twali tutandika wano nakubuulidde nti kino kigendereddwa okutemula project empya era nekugamba nti bwekiba bwekiro lwaki kaakati kivudde ne mu bigambo byenaga nti yawandiika ebbaluwa mu August nga 15 olwaleero tugenda mwezi ki naye sooka weebuuza lwaki okujjeewuwo okuleetera ebbaluwa n'okugenda mu mawulire amalala kyazze nga tumaze kukola kiri ekyokulangirira kati bwe mba background eno kkiriza ngireete tozibiikiriza mwami Alex Nsubuga tozibiikiriza munywanyiwo kakati mwami Mayanja nsaba awe response ku bino bwana ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera lweza clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans omumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusabye ku Entebbe road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 lweza clays. Okuva mu mwaka 2017 Numida esobodde okola ssente eri banna bizinesi abasukka emitwalo 600 tubeerawo naawe okulaba nti bizinesi ye ekulaakulana nga tetukuwadde buzibu wadde ng'abawoza besigika mu Uganda yonna tukuwola ssente okutuukirira ku miliyoni 2 eza Uganda okutali bukwakkulizo mu ssaawa 24 nga tukuyisiza mu bwangu tukuwa obuyambi bwonna bw'oyagala mu budde bw'obwetaagiramu. Numida efuba nnyo okulaba nti yanguyiza bakasitoma baayo mu ngeri yeesigika. Numida nyangisa okugaziya bizinesi yange neesiga Numida okunnyambako kunkulaakulana ya bizinesi yange. Yogera ku naffe olwaleero tukubire ku nooti 800 oba downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida yeesigika bizinesi ezisukka emitwalo 600. 88 Palamenti yaffe etuteseza ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Clays abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'Entebbe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Ampuliriza dakika ziri 17 ezakayita ku ssaawa 5 ekiri wano ensonga ya DP block Prestige Margarine naddala omuli vitamin A, D, E ate ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige Margarine bawomerwe omugaati ate n'okukula obulungi nga balamu ate nga bagezi. Amasavu mu Prestige Margarine matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu mu ngeri y'emu. Osobola n'okumuyambisa mu kufumba chapati, amandaazi n'ebyokulya ebirala. Prestige Margarine ali mu bipimo byonna okutwala eggwanga. Wali muna Uganda oba oli munoonyi wa buddamu alina ekirubiro ekinene wamala S4 oba S6 oba ogenda kumaliriza S6 mu mwaka guno. Batukwanjulire Malengo abakuleetedde omukisa gw'okusomera diguri mu ggwanga lya Germany olwo n'ekitangaaza n'omukisa gwo ne gwongera okutangaazibwa mu katale k'emirimu gy'ensi yonna. Puroguramu ya Malengo eyamba abayizi abamaliriza sekendule okutandika emisomo gyabwe mu University mu Germany. Malengo evujjirira enteekateeka eno okuviira ddala okukwewandiisa ne bayamba abayizi okukkirizibwa mu programu za bachelors mu university za Germany ez'enjawulo. Okwewandiisa kugenda mu maaso okutuusa nga 31 omwezi guno. Tokkiriza mukisa guno kuyitako. Okumanya ebisingawo
genda ku mutimbagano otekemu www.malengo.org oba kozesa WhatsApp obakwere ku namba eno 0775085112. Byonna bino bikuyambako munange okufuna okusoma obulungi mu University Germany. Ate era okusomesa omwana kyekirabo ekisinga kyosobola okuwa omwana wo twala omwana wo ku Exodus College School somera ensomesa abayizi masomo ga arts sciences waggulu ddala okuva class 1 okutuuka class 6 ate ng'ebisale ebisoboka. Exodus College School essomero ly'abawala n'abalenzi ate nga lya boarding era tetukoma kusomesa lya mu kibiina byokka era bettanira nnyo ebyemizannyo eby'enjawulo mu kafuba okutumbula ebitone by'abayizi. Exodus College School lina computer lab ne library ejjudde obulungi, essomero ggazi bulungi nga kino kisobozesa abayizi okusoma obulungi wamu n'okwenyigira mu byemizannyo. Abasomesa balina obukugu era nga okuwandiisa abayizi kwa kutandika mu Desemba w'omwaka guno. Exodus College School isangibwa Wakiso ku Hoima Road kilomita 4 okuva mu Wakiso Town. Okumanya ebisingawo enamba y'essimu gy'oba okozesa okubatuukako eri 0700 437 oba 03928429. Ampuliriza dakika ziri 20 ezakayita ku ssaawa 5. Mukulu Mukaaku obadde oyanukolesa okusookera ddala ebyo byonna byayogera bifuwe fufulu bikonkoktinge ate namudiyetemengalike yakubira Mukaaku ate olumu ekikwata n'atuddamu ng'agamba bwati ne bwati naye enkula z'e tekinologi atalimba ate ekyomukisomo gyenyini aga nti ate nayogera nabo nembagamba tinali gindi negindi naye oyo mukwano gwaffe Mayanja kansookere ku kya lifestyle zagambye nze kubina kubuulidde mu ntandikwa sirowooza nyinza okulemererwa okugula emmotoka okugenda mu bondi nenfuna emmotoka ey'obukadde 3 oba 35. Lwaki? Kubanga newembanga sifulumye mu famire yange yokka yayogedde muwala wange ali Germany tali Germany muwala wange oyo mukulu ali wano gyokolera agenda amulabe wasula amakage n'omwami we Omujamani ajja ku regularly. Nze sigambe nti oli ali Germany oli abali Germany ye mukyala wange n'abaana bange abalala oli era simusabangako 10. Mukyala wange akola omulimu mu Leushin Bara era medical human resource director kyeyagala okugamba nti okwawukana naye ne banne abo bagamba batuula nabo siyinza kutuuka ku kisenge kyabutasobola kubeerawo kweyimirizaawo kutambula oba okuddabiriza ennyumba ya mukadde wange basobola byayogera ebyettaka ekituntu njagala kuleetera ekyapa naye kayabwe owulidde njagala kuleetera ekyapa ekyenyumba eyewaffe emawukutawolika yange sikiinaako na ttabu kandi njagala nkubuuli nga naye mu bwa studenti we kati wamazeeko emyaka 4 wadde yafunye yasaba deediya lwa school fees ogaana nga mwami maawo tazimuwadde ku luno naye abadde amusasulirako luli mu bwa studenti we abadde n'emmotoka nuwa only 1.5 years ago ng'agitwaliramu nekubamu ku mikwano gye abadde n'emmotoka nuwa akubuulire ye nga student yasobola okufuna nuwa naye nze Mukaaku saateekawo special investigation ng'era bwe kyalinga emabega baafuna emmotoka ew'abasajja balamu bo aba UID Johnson ne bazifuna gundi n'avuga kandi n'avuga onna naye nze saateekawo special investigation owulidde ekyokubiri yono ono kiri ku record ate namwe mujengayo footage
bwe yatwala maawo ne Sebagala ne Kezaala n'abasuubule wa Museveni ono yennyini ne tugenda ne mu delegates conference nga tulina emifaliso gya UPDF ne tugenda mu delegates conference nga tulina tents ez'enaale footage weziri nze ndeeta evidence yetanakuleeta evidence nga tulina tents ez'enaale ennaku zino zonna mwami Kezaala yamuyimirizawo era agenda ejjinja ngenze wa Kezaala kumusabayo kino era luli yali aŋŋamba nti wandinyambye nange nkubanga school fees wenalizijja omwami tazimba ye mwami Mao kati Maoist akugamba Maoist ono akugamba Mukaaku baline Mutenyo baline Nesiranda bagamba tuteyalinge down Mukaaku kubanga ge maanyi agazze ku project buyinza eri ya mwami Mpuuga nze musaasira busaasizo olw'ensonga nti nze kyenandi musabye asooka we reports naddala ku bintu ebiriko obukakafu obusooka bwebwo batunda batya DP mwenare yakikubuulire report endala alete report bwe yawaayiriza mwami Kennedy Bukyamuzi mu ngeri era yemu nga kati bwakoze nze ne Nampijja n'agamba nti Nampijja muhozi yamuwasa yamubulya n'ennyumba ya Sebalamu wali ono bwe yeesimbyewo wano e Rubaga musajja atukeni Bukyamuzi taddanga nangulu ku nsonga ezo era ebigambo ebipanawe era yeefumula gy'abimanyi nnyo n'ebipanawe kubira mu studio muno okubira abantu ba Kennedy Bukyamuzi oba ye Kennedy Bukyamuzi agenda kubuulira mu Mayanja ekirala awe report kukubulawo kwa mwami Bazira kubanga yazannya role nakuleddira olupapula lw'amawulire olw'Abafalansa awe report kukubulawo kwa mwami Bazira awe report ku kusibisa nze ne mwami Evaristo Nyanzi n'abalala 23 lwe batukwatira wano ekakeeka nange wali enambole akubuulire kubanga yali asazeewo nti bantwale ku gallows yadi meeting Makerere mu mwaka oguwedde mu maaso g'abamwami Mabike n'abantu banaga Balubega twalina okubaliikinga mu state kubanga bali batuta abasirikale baffe abaaluse ono bw'oba oyagala kubira kubaali mu lukiiko olwo omu ku bo ye mwami Mabike omulala ye muvubuka ow'Emakerere njagala kwogere kati ono consummate buli kaseera ezo ze ddiiru za mwami Mayanja ate nga zikola na state buli kaseera kati yafunye abagoberezi benalabye bamufumbiro ne baluta maguzi ne Mutenyo baludde nga bakolagana ne kwata ku nsawo waawano ne bwe baali batutwala mu kkomera mwami Mayanja njagala mubuuza wale kibuuzo kubanga kwolwo wabuulira abantu abo noga nti yes nkikkiriza twalina okudiringa ne Mukaaku bwe tutyo singa bunkuntwaleeyo Katonda teyansesema singa kati oyogera nani kumpewo singa oyogera nani kamalize na kano gokka bw'otuwadde ekifaananyi kya Mayanja totuwadde kiri Mukulu Mayanja ayogedde ku twateekateeka ne ripooti gye twatwala n'oyo yatutwala ekisooka bw'abadde tanaba kuyingira nakugambye aleete ripooti eyo gye twateekamu abantu abo 5 n'amakumi yakoze naye ekyomukisa omulungi ye twasaba Ssente ne bano ba principal bayogedde 5 bamanyiyo naye amanyiyo kubanga yagitwalayo dda ne bamaawo yatwalayo dda Sebagala yatwalayo dda Kezaala amanyiyo nedda agende bamuwa obukakafu bamugambe nti ripooti munnanga abasajja bajja wano gwate omukulu bwaba wa Ssente bwezityo nga ziriko abantu abalala 35 ne mwebanga mwaziridde mwekka nze ndowooza omukono gw'ekyuma ate oli alina okutubanja ssente ezo block kubanga mpulidde wanagamba sijja kuboogera sijja kulaba aboogere kubanga ffe DP block ky'abantu bonna lwaki agamba nti ono simwogere n'oli simwogere this is an institution newandibadde nga kisinde n'ekiri mu lujjudde lw'abaki lw'abantu kati olwo we Mayanja bali basookayo dda batwalayo bamaawo nabano nebagamba insinuation eriwo nti nabo kabagende kati nkubudde ffe tetugendangayo
ate ekyokubiri tewali ajja tujja ku lutalo lwe tulwana tujja genda bakubana abaagala okuleeta noise distracting netumenya nga bwe bakikolanga ku mmawo n'abalala male kiki nefaanamu ekyo tekijja kutuuza mabekani bwana Nsubuga limpedde njagala kugamba nti Omukama Katonda awangazizza Pulezidenti Yoweri Museveni ebbanga lino atukoze bulungi nnyo kubanga abakulu bano aba opposition bonna abaawamu baba kujja mu buyinza senga famire zaabwe zikaaba kubanga bandyekubye amasasi nga beekubira mu bintu buli kimwe buli ekijja ekisooka nze nnuma nnyo era nkaaba nnyo amaziga ku mutima kubanga nze ndi omu ku bannayuganda era nkyogedde emirundi mingi abaagala okutunulira opposition ey'amaanyi kubanga opposition ey'amaanyi eyamba nnyo enkulaakulana y'eggwanga era opposition gye ziri yonna nga z'amaanyi eggwanga terisobola kusigala bwekyekimu naye opposition ya Uganda emalamu amaanyi era abantu bonna abagitunuulira bandibadde bagezi ne bakola ebyabwe kubanga ekusookera ddala buli wokola ekintu osooka noweebuuza nti ekigendererwa kyenjagala okwakiitinga kiki bw'oba olina ekirooto ekinene nga bwe mpulira aba opposition bonna bye baagala titwagala kununula ggwanga lino tulijje mu bafuzi bano ababi tulijje mu bufuzi bw'amatwale tujje mu bakinga bwe babyogera byonna obiwulira gw'oli munnamawulire osooka n'otunuulira nti kiki kye tusobola okukola okugenda eyo era bwe tuba twagala okutuukayo biki ebituyamba okutuukayo era biki ebituzza emabega gye tuvudde kakati nze senga mbadde opposition nga ndera njagala okutuusa eggwanga nga bwe bagamba nandiwulidde ebintu bingi nnyo oba nandirabye n'ebintu bingi nnyo naye nembireka ne tulwana olutalo olutuusa okutwala obuyinza kakati bwe tumala obutwala ne tutuula ku mmeeza ne tugamba gw'oli mukyamu wakola kino nekino 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 bwino wuuno tetujja kutambula naawe oli mukyamu wakola kino nekino nekino eno gavumenti gye tufunye tetujja kutambula naawe nga omusajja omugenzi John Pombe Magufuli owe Tanzania yafa yabeera awo n'asiriikirira bw'ati n'awulira buli kimu ekiva ensonda n'ensonda naye n'agamba nti ekigendererwa kyaffe kyakuyingira bwa pulezidenti era bwe yayingira abantu bonna abamuli ku lusegere be yatambulanga nabo n'agenda ng'agoba omu ku omu ne bagamba omusajja ono abadde ki naye n'agamba nti okusinziira bisolo gwe nnina gwe naawe sijja kutambula naawe era n'akola gavumenti nga mikwano gy'enfaafe ng'agikubye ettale bwe mba nga nina ekifaananyi ekinene ekyokukyusa eggwanga nandibadde ndowooza bwentyo naye kakati sooka weebuuze gwe mwami Nsubuga n'okuyita obuyisi Mukaaku n'oyita ne Mayanja abantu ababeera awamu ne batandika okwekubira wano kifaananyi ki kye balaga eri eggwanga nze senga mbadde omu ku bo nandirwadde ne sijja mu studio balina okujja okunyonyola anti kiyamba ki kubanga waliwo ababujji b'obunyama mu buli kimu n'okujja Ladis Mayanja yali mu studio kakati bwana Nsubuga ebintu bino tebisoose bw'oba ogoberera ebyobufuzi njagala okubuulira si kaseera kanene nnyo nga amawulire gafulumye nti nuupu okuggyayo omusango gw'okulonda mu kooti nti waliwo abantu abagitwala ewa pulezidenti Museveni simanyi n'abawa obuwumbi bumeka naye yabaliikinga ewa pulezidenti Museveni tebaamuwa ssente
era omuntu oyo n'afulumya amawulire ago simanyi oba ebintu ebyo wabiwulira nga wowulira ti bamusaba mu simanyi 17 ate President Museveni n'agamba ngenda bawaako buno ate ze yababwa bano bali bamuna okugaba emiliyoni 4 ate ze yali etise yagamba ndati ye bamuli akotenga tebazimuwa ekitole bwoba ogoberera ebyagundi story yaliwo nga wendi kunyonyi nga mwami Mayanja wabadde aginyonyola story yemu yaliwo ne mwefudisi nti ate bano ekyaleese amawulire gano okufuluma ate balina okugabana bwe bati ate yabatwale wa pulezidenti ate teyagabana sijja kugamba nti mwami Mayanja mukyamu oba mwami Mukaaku mukyamu naye ekibuuzo lwaki ebintu ebyo bijja biddiringana buli kaseera ani abireeta butuufu bwawa mwami Mayanja ne DP block ngawe ngaye sijaga nti batuufu oba bakyamu naye simanyi trust gye bayina kwoye yaleeta amawulire n'agamba nti bano nabatutte atenga tasobola bomba zaayo ne baba wa ssente ate webali ekyokubiri okutuula mu lukiiko wano nga batudde bateesa kwa Afrikana mpulidde mwami Mayanja nga twatuula kwa Afrikana tuba tuli mu lukiiko oli n'akuba essimu naga waye Mukaaku yaguze ettaka ene obusimanyi luddawa oluvannyuma kakati nga sijja kubasayira omulamu nga bukyuse naye ekibuuzo ekigendererwa kyaba ababikola ababyogera ddala kyekyo kye baliko oba baagala bakuba kalifu ekira kankomewo Black Weekend kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarket ezikuli okumpi okwetoolera eggwanga lyonna kituufu nnyo weefunye ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekomidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okosako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako nyumira okusoma amawulire ga weekend awo wennyini woogeetaagidde Daily Monitor. Truth every day. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange big extra booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki big extra booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama yeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu big extra booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 big extra booster yeyekka Palamenti yaffe etuteseza ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM. Tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza dakika ziri 3 ezakaita ku ssaawa 5 kiri wano Gender, Labour and Social Development ekikola ky'abantu ejukiza abakozi abagala okukolera ebweru w'eggwanga nti ebitongole ebyakakasibwa okutwala abantu okulera wabweru w'eggwanga bina mu 6 byokka abakozi basobola okuwandiisibwa companies okuteeza akakasibwa ku gavumenti era kyolina okukola kyali ekibangirizi kya Ministry of Gender, Labour and Social Development ku mutimagano www.mis.mglsd.go.uk
okukebera kampuni ezo okakase oba ddala kampuni ekutwala mpandiise osobola ogenda ku kitebe kya ministry eno emabega wa CPS osobole okumanya ebisingawo. Gavumenti bajjukiza nti ekiruubirirwa ky'enkola eno si kuwaliza bannayuganda kufuluma ggwanga wabula okuteekawo amakubo amatuufu eri abaagala okukolera wabweru w'eggwanga. Dakika ziri 38 ezakayita ku ssaawa 5 naawe ali ku mutimbagano osobola otugoberera ku mutimbagano gwaffe YouTube CBS FM UK official channel ojja kuba ogoberera bulungi ebiri mu studio kati ku 88 Chabasa Fama. Mukulu Mayanja mbadde sebo nkyagenda mu honorable Ngonzi mbadde ngamba nti weewuunya lwaki bivayo buli bwe tubeera mu kaseera kano akakawa naayo kyani nga tusemberedde ebintu ebifaanana bwe biti bikola kibijja nkugambye byajja ku FDC ne bijja ku nuupu nti bajjayo omusango baba ate abatwala ne batamusasula kati bibino bizze ku bano. Naye President Museveni gwe mmanyi kino njagala abatuwuliriza President Museveni Yoweri Kaguta Tibikabulwa gwe mmanyi obulungi tagaba ssente bwatyo tagaba ssente asobola bw'oba omugenzi asobola okuwa obuswazi kale kangambe kinene nnyo miliyoni 2 naye President Museveni tosobola kuva eri n'omunnyonnyola n'omugamba nti njagala biliyoni 19 naganja kuwa 8 kati Mukaaku ne Mabike ne Lubowa biliyoni 8 ozibawe bakole ki tulina kiki twali batunda kiki kye bagenda okutuusa ekyo ekiweeseze biliyoni 8 naye basobola okubanga waliwo bano opposition tebatannaba kumanya nti waliwo ebigendererwa ebikuseke nti tuba temyetemye tutya Mayanja tumujje tutya ku Mukaaku tumujje tutya ku Mabike gundi tumukoze tutya ng'ebigendererwa ebyo ebiri mu kifaananyi ekigazi. Nze kyenjagala okusaba mukulu Mayanja saagala musalira musango saagala kusalira Mukaaku musango oba Mabike bagezeeko okunoonyereza batuuke ku kintu naki lwaki kino kiri bwe kiti era kivaawa oba oliawo kiyinza okuyamba. Ekisooka ebingi ebyogeddwa naddala muganda wange Mukaaku ekisooka ebyo nabimanyi nti si bituufu abyogera kati olw'okuba tuli mu ekyanamwanga ino kinyonnyola ebyo byonna ssente zaweereza okumu nekino ino kinyonnyola mwabe Mukaaku lwaki abireeta kati kubanga ava ku mulamwa era njagala kuddamu ne honorable Bumaale nti lwaki ebintu ebifaanagana nga bwobirabye kubanga prayer ali omu President Museveni kyoyogeddemu ekiyinza okuba ekituufu abireeta n'akola kino n'akiriikinga wano ne musobola okwekuba kisoboka naye ffe tugamba ogambye ntino nti twalibadde tutunuulya ekifaananyi ekinene Museveni tayinza kuwa ssente ozikozese otunuulya ekifaananyi ekinene omuggyeko tekisoboka oli muyeekera tayinza kuwa ssente zikuwe value ngamba mmwe abatunulira Mukaaku ne Mabike toyinza kumanya assignments z'abadde information kano Lukaaku Lubowa ne Mabike bwaba bafunye obuwumbi buno obusatu mumbayiginowalinge mumutambule ekyo yensonga lwaki tukoze effort eno ne babayita in fact twali badde na wano singa bajja era singa baddamu tetwali badde na wano ne bayikweka completely so nze ngamba nti the way forward nga ofunye reports ezigamba Mukaaku gwe mumanyi kubanga bwe mubeera mutambula mwenanga wa Buluganda buli omu amanyi munne era ngambye gwavuga mu motoka buli omu amanyi munne ebyo byayogedde si bituufu nze siweererwangako mumaawo amateeka nagamala by the way sina dediya nagamala wagamala ero disi wagimala
naye zobadde osoloza zibadde zaki siina sente zensoloza gambawo yakulekerera ekyokubiri Vincent Mayanja ye yasooka okuvumirira Mao ne muwandikira ekiwandiiko ne mugaa kyokoze kikyamu gendera ddala obeere mu movement ekibiina kite n'abalala bonna abafuna ssente za movement tubagamba tozifuna eryo gy'obeere naffe tetukugaana ekyo isiyo genda obeereyo niyo oleka struggle y'abantu egende mu maaso eyo y'embeera yaffe. Mayanja katono nnyo bano ssente zogazi bafunye zakukola ki? Ssente ezo za kuteekawo movement mu Central ne Busoga kubanga Museveni gye yeeraliikirira nti mu kulonda okuwedde yamusumbuwa n'ayagala gye nga tewali force eyinza kuyimuka mu Buganda, tewali force eyinza kuyimuka mu Busoga asobole okukola by'ayagala. Naye ffenaffe twali eyo nga tulaba abantu baguze amayumba, omu aguze pick-up agigulidde mutabani we, omulala aguze emmotoka empya nga baguddewo ne ofiisi okwesasulwa millions buli mwezi. Ninga ffe tetubisobola ng'ab'opposition. Si kyekyo naye tumanyi abantu be tubeera nabo mu opposition ani ayina ssente n'ani ataziina, ani ayina emirimu ki gy'akola n'ani atagiina. Kakati bwe tuvaayo ne twogera naawe tuba twagezaako kushepinga nga bwe twashepinga Luzige mu Central ne mu Busoga ekibinja kyaba Mukaaku kyagenze kuyingira mu NRM ekyagenda kikola atya ekyo tetukimanyi kakati bwe balina akakiiko kikabadde kalina okuzuula kali kebaganya ogendamu ffe tetumanyi baagala ayagala akikola atya bagenda mukolera bagenda kukola ki nenga that's the assignment. So zengamba mukulu n'abatuuliriza mukulu Alex n'abatuuliriza zengamba ntino bwe tumala okulaba bino tusaba buli omu aleme kubuzaabuzibwa kubanga luno olutabaalo lunene lw'abantu. Mukaaku agambye nti mwazze batayivatinga kuki kiki kye bakola batayivatinga kuki kiki kye bakola okutuuza meetings bamaze kulangirira twabayitanga tebanana kulangirira. Bwe nkulaga wano ku ssimu yange ebbaluwa ze twasooka okuwandiika baali tebanaba kulangirira ne tubayita ne bagaana okujja nga badduka buddusi tewali gwe baali bameetinzeeko. So nze kye mbagamba bakomewo kunonoza ffe bamanyi bwe tukola emirimu tukomawo munda ne tukola ebyaffe naye ne tukubonereza. Michael Mabike twali tumubonerezaako n'amala emyezi 2 ng'ali ku suspension. Ndabyeko honorable yali honorable wa Makindye East yali muntu waffe bamuyita John Simbwa ne tumuwummuza n'alyoka avaawo n'agendera ddala movement. So ffe tubasaba tugende mu ebyo bye tuba tutunuulira. Ekirala omuntu eyabatwala be baleese obuzibu mu bintu nga bino tolwaniranga mu munyago. Balwanidde munyago ffe tuleke tubitegeere. Ati ndowega Mukaaku agambye ate bwe yabayo yebatwala ate balemera batya okufuna ku mugabo ogwo nga yeyabatwala. Anti kakati bwe nkugambye nakunyonyodde nti ye teyaliiwo bo be baazijjayo bwe baali bajjayo basooka ne bagenda ne babawa olunaku lwe bajjayo ssente. Bw'aba bagenza okujjayo ssente ye teyaliiwo kakati kankumalirayo kino baazivuga nga ziriko ne escort ne bazitwala e Makindye wa Honorable Mabike. Biringa BFDC bwe bazitwala wa Honorable Mabike abaziwerekera yabawa millions abiri. Waliwo omukyale yabakolerako yamwa millions 10 baziwerekera waliwo omuvubuka gwe basooka okwogera naye sijja naye mwogera wano bamwe millions asatu endala bamanyi. Ampuliza nayogeddeko neddeo kijambo
omu ku bamemba ba DP block ku nsonga eno yannyonnyodde bw'ati. Bakoze nyingi nti ssente ezo zaafunibwa naye nze okuva lunatunuulira ebyobufuzi bya Uganda nga mulimu seriousness nnene nasalawo okubeera nti ebigere byange mbittako simala gagenda era n'enkiiko zibeerayo oluusi bampita naye sifuna biseera bikola ki bigendayo ku ofisi yaabwe wali e Namirembe naye nga bwe nkugambye nawulira olugambo nti baafuna ssente era mbiwulira bitambula ate nabo tebavangayo kugamba nti ssente ezo tetuzifunanga so eyo ennyimirira yange naye nga era nagamba tomanya abantu olusindoza emyaka egigenda gitugendako abantu abamu batendeererwa nga bwolaba mukadde waffe Sserwaggale bwe twatambulanga naye nga tugamba okuva obuto nti yali musajja wa DP okuva mu myaka gy'ensanvu okuva mu myaka gy'ekinaana naye yatuuka emyaka nga gimugenzeeko ndowooza n'atendeererwa so bayinza okuba nga nabo baatendeererwa naye era nga bwe nkugambye nti nkiwulira mu lugambo naye nga lwe lugambo ate oli life olw'obunye bwonna. Apuliriza eddakiika ziri 10 ezibulayo tugende mu mawuligesa mukaaga onabaddewo kiyingi munaddipi agambye nti Mayanja Vincent Mayanja ne Lowega Mukaaku mulukoma okwerumaaluma muswaza ekibiina muswaza n'omutima gwa omugenzi Post Mogerere mwena kutambulira wamu ate Richard Serwada Machati yagambye nti abengabanya yebatawaanya Helen Kaweesa agambye nti Mukaaku wabale kunnyonnyola naye waliwo ebibuzeemu ate Katumba Soul agambye nti budde bwokka kiseera kyokka kyetuba tuwa amazima gajja kwongera okweraga. Singa kakiiko kazuula nti si bituufu kiki ekiddako Mwami Mayanja era tujja kugamba eggwanga nze mbadde ndowooza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera programu zaayo awo wennyini mu bizinensi yo ng'eziwerezebwa butereevu ku mpewo olina restauranti baala woteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 81 11 66 weyunge ku mukisa guno studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi programu zonna tuziweererezaawo obutereevu bya bufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tujongere vibe. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664. Lweza Clays. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba atemufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753 55 372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza obubaka bungi munansomyanyiza obutabumalayo naye omuweerwe Florence agambye nti okatemba wa DP twamukoowa ani yatuloga Helen Kaweesa namaze unagambye nti Mukaaku kulukirumira Uganda ya Mukaaku alina okunyonyola bulungi kubanga yayogedde kiraga nti bezibike egaati ne barakira kanfune kubisimu. Hello nkwegayiridde totumira
munakibiina kya national platform kakati ensonga ezo nga tezuulidde era yayo teina ebizibu kankuwulire alexi era teina ebizibu olw'ensonga olwaleero kakati abakola dipkiburuuko naye ate bannayuganda tebabamanya nti bawa Mukaaku bane tebapanga era tabira NRM erama Museveni waliwo tubanga twagala nkyukakyuka waliwo ayina amakanyanga ekyagulansentamu kibatwala mulevu wante ebuganda tekimanyi kimala kete ku sentamu Museveni mu myaka gy'ekinaana nga ali mu nsiko yanyanya abaagala enkyukakyuka naye nga tulaki. Hello? One. Yeah. Osoke nebaze akula bali mu studio yawo. Nebaze nnyo wano gwange Mayanja byonna byayogedde. Mayanja nja kwebaza waziri wa DP atagenda na mau yagenda mu NRM kamba DP we okuze mawulire ivi pezerino wayo ali mu NRM tunaita beti bloko tunakwata buwumbi nebaze maliza Mayanja unazinchawe ngame basije Mayanja abadde mu DP bakakane po tete bazeka ne musigana mwami Mukaaku mbadde kusalamu kama wange ne mukuru Mabiki ne mukuru Lubowa mbamanyi buli nyumba de opposition neze lubatu yana cyo cyengamba tikuba muri uri ndi watibwa bano bareke gende bamuseveni nga pesa ngamba yakola yandikaza mwami Mayanja ndeke wembera ndi ukafubuze Mukaaku Mabiki ne Lubowa baba. Okay. Ono ye meya we Katabi basamulekere agamye nti Uganda enyuma bwe bavuganya yabawa ssente bamuvuganye kiyitirivu. Tumalirize kabanekene honorable Mpindi Mali zewa mukulu Mukaaku ne mukulu Mayanja. Sabo bwana Nsubuga nze kyenjo okusaba abakulu bano bonna batungire ekifaananyi ekigazi era wajje baagala eggwanga ligende. Obuntu obumu obutonotono obwo obwa ebyobufuzi ebya bring ebimu basobole babireke. Mwami Mayanja njagala ddala bo abali mu kunoonyereza kuno batwale nnyo obudde mu kutonyoonyereza kubanga waliwo ebintu ebitakwatagana ate nga biyinza okubayuza. Mwami Mayanja agambye wano nti Ssente bazijja mu State House ne bazitwala mu mmotoka era emmotoka nebagoberera ne wabawo emmotoka ey'abakuumi eyabagoberera paka emakindi ew'Amabike era emmotoka oyo yabagoberera ne bamuwa obukadde abiri. Kakati era waliwo statement eyabadde akola Mwami Mayanja n'agamba nti waliwo omuntu eyabagamba nti mu University y'e Makerere mu banka bayaawo ssente nnyingi ne bazigabanira awo. Kakati olaba ebyo ebintu bibiri gulike sipiga tebikwatagana zaveerire bazitwale wa Mabike omuntu alowooza ati okugabana kwandibadde wa Mabike kati ate bazitwala ate ne baziteeka ku kitaira kya banka ne bagabanira awo nakyo kiba kitegeeza nti omu ku bo tayogera kituufu. Webali nnyo ssebo olwaliro luno lunyigiza naddala abantu abakulu mu bukulembeze nga mukulu Mukaaku wensaamu ekitiibwa Lord Mayor. Kati sikyewuunya lwaki yalowooza nti Mwami Kataabo bwe yamuwumuza olw'Amayanja nti yali mukyamu. So nange kati ntegedde omuntu asobola okujja n'ayogera blatant lies naye uba kyaliwo omukisa. Kagaba Nsimbi waali be yazigabira 38 basatu bazitwala ne bazezza. Oli tayinza kukkiriza kusubwa 35 atwaleko abameka abasatu. Ekyokubiri abawa bamukulu Mayanja amawulire ago nga bwagambye waliwo biwango by'ebituufu babalina ate nga nabo baali ku lukalala lwa 35 batambule butambuzi bagende eri Kagaba bagambe nti abo batukiikirira buki bubi. Ekyokubiri agambye nti oli yafuna 2 yali yatwala nga
ye ate broker amanyiddwa nyeeri oba yafuna 2 yababuuza mu Mayanja kati gwe bakuwaddeko mmeka ku 2 ebyo byempulidde bakuwaddeko mmeka ne banno naye njagala gamba abakulu nti bulijjo bw'okola progress nga bwe najjano neesima bwa president bw'ekibiina n'obweggwanga nalaba ensaalo y'abannange Mayanja naddala naye mukulu ne ba DP Johnson era basalawo bagende ne Ssebaggala ne Mawo era ne babasuubula n'oluvannyuma keezaala gwe baakusanga ne bamusuubula ekyokubiri mukyala Namwanga wano nakyo nkijjukidde mukyala Namwanga owaffe owa DP omukyala gwe baasibira mu safe houses embuyana awalala emyaka 20 omutwalo gumu gwa $1 gwe bagamba gwe yafuna ngakufuna ku Mwami Lawrence ate n'ono jjajja Ssente buli omu yeebuuzanga ani yagenze mu state n'abuulira bali nti Namwanga yafunye omutwalo gumu n'ekitundu ate ono nga buli kaseera yeefuula mudifendinga nkola bwendi nze njagala kutegeeza teriiyo muntu agenda kutujja ku kigendererwa kirungi kakati Mwami Mayanja oluvannyuma lw'emyaka 20 azuukuse okusobola naye okusplayinga role gyalina okuplayinga ng'akyali muvubuka muto aplayinga role ey'obununuzi naffe tuplayinga role ey'obununuzi ye yagaana ebya DP block kituufu twaliko ffenna mu UID era twaliyo naye yagaana ebya DP block ne Mutenyo n'abalala bw'owulira ne Balutamaguzi b'empulira boogera baabagaana ebyo batuleke ffe tukole bye tumanyi naye ensi ebadde etulaba tukoze enkiiko za DP block Africana Busoga n'awalala mbuulirayo olunaku lumu lwalaba mu lukiiko nga Mwami Mayanja mwali azze okuyambako ogaidinga agamba nti yakulira enkiiko njagala kuddamu kino teri Ssaabasomesa eyawummula mu kifo ky'Ennandere eyawummula ng'ali eyo yeebase afuuse mugogo agoba mufuti wa Uganda ate teriiyo imaamu wa muzikiti gw'e Kawempe nga yawummula agoba Bishop Semwogerera ati Bishop Mayanja abatuuliza mwebale nnyo tuwuliriza ebigambo biwulidde tujja kuddayo tutunule ebintu bino naye kye mbagamba nti akakiiko akateekebwawo kajja kgenda mu maaso kola emirimu gyako kajja kuba kabuulira Abannayuganda ekyo kigenda maaso wabula kyenja okukubiriza baganda bange kwe kuba nti nno beekuba mu kifuba bamanye nti kyebaakoze kikyamu bagenze ne balya essente z'ekibi bazizeeye wa dictator betondera eggwanga tutambule naye kino ebirala byonna byayogera omuzungu agamba nti they are clinging on straws naye nja muganalete kwate buliyo naye nze njagala bagamba bakomewo bakweyingire mu tiimu ate baleke ampuliriza